Program Behind the News tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusika. Okay, buterevu mugana tuliza kasubira ngo inakyokoze okulaba nti eggwanga no literera ligera mu maaso okwanira ngiribera ddamu mujja kusiimibwa kirize obagaana. Tukwaniriza wasola sebo wasota nyabo nate amakyama amalungi gano agolwa omukaaga luno nga 16 omwezi ogw'omunana omwaka 2025 mujje baliko abazuukuse emwe kwandi muzuukuse nate abafunye okusoomozebwa kw'enjawulo tubasaasidde nnyo ne lugatino webale nnyo ate ggwe akenkizo bw'obanga okitegedde kati abaana bawumudde mukimanyi of course ino kwankibeerawo babazze kati mikono gyammwe taata maama omwana tabaddewo ku ssomero gy'abadde byabadde alya tubimanyi byabadde akozesa tubimanyi oyinza jesu omanyiko olinako idea kati nnyo naye abakomye ewaka omwana ali ku bintu ebiri organic abane okukiriza ku butwadde alya ng'ali ku ssomero gy'atabadde naye nga bujjo nkutegeeza nti enkoko gy'obagulira abawakaabo bw'obanga osaze okugula enkoko weekend ebeera enkoko nnansi enkoko ennansi eyeekuziza yokka kiba kikola amakulu mayitivu nnyo muleme gulira baana na famire zammwe bukolokokono bwokiyokiyo obukulya ku ddagala okuva ku lunaku lumu kwakuli ku ddagala nagenda katambulira ku ddagala katyo paka gye kakoma eyo muganda nga atuliza kiba kibi nnyo nyini ddala. Okay, amma webale nnyo gwe kasobera ng'okitegedde ekyo ate nabute nkutegeeza okulya obulungi kintu kikulu nnyo mulye ku greens nga oba osobodde okuba tujjemu obutwama ebiri gyaffe egyo mulye ku greens enva endiirw ezo at least emmere eyo emmere gy'olya yonna teyalibuzeewo kye bayita green kubanga tomanya oli mu kulya butwa obwo ate era olina okubanga ofuna n'okulya ne ku ddagala ly'olya erina okubanga nayo mmere mu mbeera bwetyo nagga tuli mu kaweefube okulaba nti nno tulwanyisa ebitulatula bye bayita katunkuma ng'ate binene nnyo nagga kati bikawa n'okukaawa naye ng'ate binene nagga nti mubizire mubiboolere ddala bw'ogenda mu katale gwe buuza naga katunkuma ffe omutini oli bajja kulekera okuba nti bakyabireeta kubanga olwedde bagenda baffera basaanyaawo buli kimu. Munaffe aliyeyo kitegeeza nti amazzi bwe bulamu nnyo ku mazzi n'ogalwanyisa nnyo obutwa obujja mibiri gyaffe ne mazzi kigonoonywa nga bujjo nagga nti amazzi gonywa ge tuyita minoota yennyini ge mazzi ge weefumbidde ogajje ku luzzi n'ogafumba n'okendeeza ku butwa oba n'otobuuka obulimu n'onywa n'opaki amazzi gonolako n'otambula tewajja jja kukusekerera mbw ate wowaye naga ke kaseera tupenga tusobola okuba tulabula ensi buli omu atambulira osobola kubanga nawe ofuuka omusomesa eyo gy'obeera n'olwensonga eyo munywe amazzi gaffe agatalimu chemicals oba chemicals nga zikendeerera ddala oba osobodde kola ku dduyiro kikulu nnyo ekyo aye naye akendeeza ku butwa mibiri gyaffe. Kale tukwaniza nate eno program naffe atuliriza ekiri emabega w'amawulire gwe naawe soze okusa muno omugambe tuba twalanise dda nga bulijjo basobola banyiwa nate omulangira Kalema gegange. Program Behind the News tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike. Alright, buterevu nate munanga tuliza tukyali ffenna tambo ekyo mpola akati nno olunaku lwa mukaaga nga wegambye era nga tulina Dr. Gadwango Henry. Dr. Gadwango Henry of course musawo that is ate nga musomesa abasomesa obulimi ku ssettendekero ery'Amakerere. Sebo saso kulabako nate wasuzote sebo Jendi sebo mwasuze mtieno naffe tuli bulungi. Can I say good morning Uganda? Good morning East Africa. Radio yafe bajonda mu East Africa. Yes, I think we are going global and we are global okuba nti tuli ku internet. Abatuuliza bokati bali mu Uganda. Kituufu. Actually they are scattered all over the globe. Bawulira Oluganda. Mukwano gwange bamuyita Mabel Ashley Nachaze ali Massachusetts. Massachusetts. Kigambo kisumbuwa abantu. Kyogera mu Uganda Massachusetts. Jaliyo yabirako ng'awuliriza bulungi nnyo yasoma environment. Tumutumidde. Mukama atukuumye era tumwebaza. Yes. Wiki zibadde nga 3 nenga ziri 2. Kyemanyi nti bw'obeera nga ebikwetolodde bingi by'okkola. Yes. Ate incidents ezimu nga zitiisa obudde butera okwanguwa ewaffe Luweero tuziiseyo abantu nga 2 kyokka ate this morning waliwo omwami afudde ku kyali waffe Mamuseri wa Jinsaasi afudde naye kale of course tubaza Mukama actually tu celebrating emirimu gye abadde akuze mu myaka. Okay. Waliwo emyaka egituuka noga nti Mukama weebale
kituufu. Twafiiriddwa abantu abakulu mu ggwanga. Mukyala Mary Karolo okuluuti yafudde mu layini y'ebyobufuzi. Naye ate naffe mu kyaki twafiiriddwa omuntu. Mukyala Kimuli. Yes. Nabadde mpuliriza ku mwami w'ebigambo byadde ayogera nti abasawo bamugamba nti omutima gugeze. Yes. Omutima gugeze. Omutima omukazi abeera omutima gwe sayizi zibeera nga grams nga 2.8. Kale actually slightly above a quarter. Guba guzitowanga kwota ya sukaali. Guba gusinga kwali grams 3 gokka. Ku kwota. Gw'omusajja ziba grams nga 3. Tubala average wali yagiyitirira. Omanyi body weight nayo determininga. Yes. Obuzito bwagwo. Bwetegereza obulamu bwe tubeeramu. Emirimu gye tukola gidetamininga obunene bw'omutima. Ng'ebyo determininga obunene bw'omuntu. Size. Omuntu katugeza asula obuzito. Yes. Omutima gweyongera obunene. Ba sportsmen abadduka. Yes. Athletes bana bazanya American football oyo okwesindika. Omutima gigejja. Omukyalo nabadde musabi. Katukizeeko mu kyaki. Abadde musabi nga yegayirira. Naye nga waliwo n'obwakwata ku mundu. Manyi mundu y'omukyaki ogimanyi. Yes. N'obuggolera emizimu. Ne kale kankizize ku magezi abasawo ge batuwa. Many times naddala ffe mu kyaki. Twefuula okuba nti tuyise ku level y'abasawo. Yes, our eyes amaaso gaffe gali Katonda. Naye nga ate Katonda yatuwa amagezi abantu. Yes. Omuntu yasoma ekintu n'agamba nti kola bw'oti. Naye amaaso gaffe tugajja ku muntu eyasomera ekintu mu bukugu bwe. Ne tugazza Katonda. Katonda yatuwa obulamu. Katonda yatuwa obukugu. Naye yatuwa n'amagezi. Butereevu. So kati mu kyaki abantu bafe batuwuliriza. Omusawo bw'agambanga nti tosiiba. Va kusiiba ojja kufa. Wabalayo obulamu bwo wali. Omusawo bw'agambanga nti oba va ku kintu kino tokirya. Kiveeko. Omusawo bw'agambanga nti omutima gugezze. Kendeeza kusaba. Tekireza n'ogenda mu geyeena. Tumanyi oba ensi enentegera naddala ensi yaffe y'abalokole. Egamba tino buli kimu Mukama yasazeewo bw'ati. Eyinza obutantegeera naye nsaba abanantegeera bantegeera. Omusawo bw'agamba nti it is a bad moment. Kuba mukyalo oyo nze of course Apostle Bunjo oyo musumba wange bamikwano nnyo. Era omukyalo adde ng'ajja wano ku Fido Lido nga waliyo oba Abigail whatever. Twamusubiddwa naye abasigadde mu kkanisa tutambule n'amagezi abasawo ge batuwa. Bano kitegeera. Yes. Tuleme kufiirwa abantu baffe. Weetaaga kubanga nedda omulokole neneeta okubeera omulamu. Ensonga ki olina okulya n'onywa, olina okukola mu kudduyiro, olina okukola byonna. Bintu ebyo birina okuba nti akola. Just ekikwatagana ne Katonda empisa enneeyisa kye kyokka. Nekitegeeza nti nno tojja kugenda mu ddwaliro just because olina Katonda. Actually n'omukyali waffe yafudde Luweero. Abasawo bamugamba nti tova ku ddagala. Mu butuufu eddagala n'alisuula ebbali n'agamba nti neesinga Katonda. Naye Katonda yatuwa amagezi agakola eddagala. Kanjogera ekigambo ekyo simanyi beera abantu banantegeera. Bw'otunuulira ebyawandiikibwa Katonda bw'otunuulira eggulu simanyi bali olesoma ku kitabo kya Enoka. Ekitabo ekyo mu Bayibuli baakijjamu. Biringa bingi nnyo bajjamu. Ekitabo Enoka sigamba nti anyumya naye boogera ku bamalayika aba different levels bwe yasanga buli ggulu lyagendangako ng'abasanga. Naye yasanga ku level emu nga kuliko bamalayika abayigiriza obusawo. Yes.
kale of course wali ne bamalayika abali ababi abayigiriza obulogo Yeah. naye kati nze kanjogere ku bayigiriza obusawo ekirungi abayigiriza ebirungi yes kati nze nzikiriza nti amagezi ago Katonda gagenda ayisiza mu bamalayika be ne bajja n'olugamba nti okay nonyeza ku ddagala lino lijja kukola era omuntu oyo bwalibu eddagala lyo nga bw'olimira mu butuufu otereera kuba nyini yayiteeka nawe eddagala yaliteekawo kitegeeza nti waliteekawo alina era okuleeta anaalitegeera okujjanjaba abantu be. Yes. Ekirwadde ekyo kyokugejja omutima actually abasigadde naffe tetweyibaala kubanga conditions nyingi ezituviirako omuntu kubanga omutima ne gugejja abantu okweraliikirira abantu obutakola dduyiro abantu okweyisa mu nneeyisa katugezeeyo emmere okulya emmere etali oba katugeze ngo okulya ebisavusavu ebyo okulya butta omungi okulya omunnyo omungi naddala abantu bano abagatta omunnyo nti tegunoze munyongereramu omubisi uliza omunnyo omubisi ogwo. Waliwo omuyimbi bamuyitanga Elvis Presley wali omuwulidde yemu ku basajja basinga erinnya lye oba liriva ku nsi yakola erinnya lye yakola erinnya kigambwa naye yafa bulwadde obwo yafa bulwadde obwo jjukira yayimbanga nnyo n'agira eminywana okola nnyo owummula kitono sometimes kati okiza mugundi kati nga oyinza okuba waliwo beweeraliikirirako kati nga perception gandi gundi y'abalokole oyinza okuba weeraliikirira nti olina okusabira abantu gundi olina okukola ki ebintu byonna kugamba badde niyo abantu bonna bala neekutta kwegamba you forget about yourself. Mu Uganda ekibeera nti neweerabira n'ebikufaako because ofa ku bantu bali either b'okulembera b'otwala oba bakulabirako obulamu buno actually nze ngamba nnyo abantu nti ensi tekoma kubanga ovudde ku nsi ensi esigala egenda naye abantu abakulya okumpi babeere baleseemu enyiike yali omusajja omuyitaani gundi yazanya firimu 50 Cent omuyimbi oyo bane movies azanya sometimes firimu ze bazanya namugamba nti olina okwekoza namugamba nti olina okugejja naye anyumya nagamba nti waliwo ebintu bibamukeberamu nagamba nti obulamu butagendeera tugera kendeera alina okwesonyiwa ebintu ebimu kubanga bagamba nti ogenda kuzanya rwol nga ya muntu mulwadde ng'olina okwekoza in reality nga byaddala neweekoza naye ogakuzanya gundi nga ya bawunsa ng'olina okugenda mu jimu n'ogisitula. Actually I think was it last year ebifaananyi ebyo byafuluma nga biraga 50 Cent ng'akoze abirako ebifaananyi nagamba kati bw'oyogera ekintu kyo I can relate. Yes naye omugamba ne bamulabula naga nti n'ebintu ebyo bikola because obikola nti bya mulimu but bina implication ku bulamu bwe bityo ebiri so ensi bwe tuwangaalira bwe twetambula simanyi oba kyaki entegedde etegedde baba bawiza program eno bategedde interpretation manyi engeri gyetaputa ebintu yanjawulo nnyo aga nti ayinza okuba nti awalampye no si kuwalampa si kukola ki twogeranga tulina okwogera because omulimu gwaffe gwa kuinforminga ku educating abantu mukama ansaasiringa ensi entegedde bwekyo kina okubeera naye nga tukyagenda mu maaso ensi yaffe yo nga bweri era nga bwerina okuba nti etambula tulina okuba nga muganda wange ffe tukola ogwaffe tulina okuba tukola tetulina kuba tudda mabega muganda nga atuliza kale twolekedde wapeza ka video abantu nga bajjaganyaga naffe mutuleete Kentucky Fried Chicken Kentucky Fried Chicken omanyi ifuuse Kentucky Fried Chicken baaba asajja batunda franchise batagetinga wali bagagga actually si bagagga bano bamyaka nkaaga bagagga bano abaana abakafuna sente myaka 3 abeeraga do you know how to feel okutambula Kampala nongo n'ekipapula ekyo nga kirimu enkoko ekifo ekipapula ekyo nga kirimu enkoko nga kweri wali baga nti oyo mugagga nti omugagga naye ate enkoko si ya bbeeyi olaba wano ku paaka enkadde awo walingawo supermarket bagiyitanga mega
standard nga n'abaana okugendayo okuddayo n'akaveera nga wadde kali mu kyangu ekya shillings 3,000 naye nga kiri mu kaveera ako iwe class apart ova ku shopping mu supermarket yes n'abantu bafa nti era bwe batyo baire bangi nnyo era leero bagenda ku shoppinga mu supermarkets obasanga wali waliko basimbye eggundi asitula ayambala nti bambala obunu mbala kanuna asindika troli n'omwana ne bagingira ne bayitawo abo omugagga wuuyo ne bajuza emmotoka janka kale kyewunyisa omanyi waliwo ekintu kimu abaga nti nno waliwo kati ng'ebyokunywa bye bassaamu chemicals ezimu ng'enjaga nga kikuwaliza okuba nti bw'okiweddeko leero olina okuba ng'okyagala buli kaseera nga kikusendeekereza then ne propaganda of course abeera mu bintu ebimu oli nagamba nako kugamba nti bane naffe mutwete ku butwa naffe bane mutu nga ffe temutwerabidde nga mutwerabidde abasajja bakuba obulanga ekisooka eddala bateekamu ssente gye bayita KFC eyo Kentucky Fried Chicken bakola obulango naye nade so touched nga n'abantu bayaayaana bane ffe twabakola kyabeeno lwaki temutwete naffe ku butwa kati obuzibu bwe buli nti tulinaga nti waliwo endwadde neegulire izati Uganda endwadde neegulire zeweegulidde yes nga owulira wato kiriddeeko environment abakulinaana tebajja ku approve nga tebajja kyebayita okukoneramu ate nga naawe owulira olinga alekeddwe mabega kati bwe buzibu bwe tulina you feel you want to impress the society but you also want to move with the trend toyagala kusigala mabega bakuba obulango ne bawanika billboards waggulu ez'enkoko ogamba ya bus okibayita streetwise family ndoko baketi y'ebisambi naye manyi sometimes ngenda ngamba abantu mbaga nti no ebintu ebyo tuba tubyogera kitufuula watabimanyi tukayo olabe osobola okulyako olumu olwo kyetwogerako naye anti nze kyentyamu nti oyinza okulyako olumu nebikwatirayo nebiwooma okuzaama kagenderere tugambye bede nti biwooma kati ogenda okimanyi nti biwooma yes naye ngaate enkoko ewooma eyo kiwoomereza ekyo nange nagiryako yes negiryako mu butamanya era otuuka n'okola ki because olaba noga nti mulimu waliwo class gye mbeeramu nga yeeyo muli ku campus mukola ki baga KFC kangezeeko mpulire kiki kibakubira obulango tuya mu firimu zonna babirese waffe naye obuzibu bwonna ebuba okuziyiza kusinga okuwonya kyokka kinateeka ku buli kintu kyonna kyenkola time ejja tuuka ekiseera osumbuwe ne Katonda n'okumunyigira omunyigire lwaki tomponya nga si yakulwaza nga werwaza okimanyi olwokuba nti yakuwa free will nti weesalirewo kyoyagala naye nodda mu kusumbuwa Katonda. Obukoko bwe twogerako bwe wa wiiki 2 busebo ne bannyabo bwe bakola naga ati omanyi sometimes ebyafo by'omusajja oyo bw'aba akuba obulango yaleka KFC olabya ddala musajja hasla yava wala nga story ye so impressive ngayigiza abantu okukola nejjukira bakulagako bulazi kamuno ka party kokka ke bakola netomaya byafaayo biri bwe biba ne bana batugamba obugagga nti gundi mugagga anyumya story emu yokka eri ennungi naye wakati waliwe yayita tasobola tebakimanyi nti nno Kentucky Fried Chicken bali bagiweze nako mu Amerika lwakuba nti enkoko zeekola zenkoko ezikulya mu nnaku ate by the way kimanyi buli munnayuganda ayinako omuntu wabeera katugeze abantu baagala nnyo Amerika yani otwera mu kyaki kama kuwa visa ya Amerika ya Canada ne Bungereza kazi bogera mu Uganda abantu abo ekibale eti balina ssente naye mukama kyeyabamma oba bo kye beetonderawo kwe kulya emmere ekyusiddwa neva mu mbeera ya buli abantu bano mu Uganda bannaffe abasinga okugenda especially mu Bungereza mu UK America oba Canada bagenda mu kulabirira bakadde
abakadde abo ekyabatuusa awo nze nkubuulira gwogenza okulabirira bwogenza okulabirira mu butuufu takyalina maanyi takyalina ki yali mmere yes emmere eyo gye baalya mu myaka gyabwe gyonna yeetaabateekateeka kubeerawo ku luli era nti n'ebirwadde ebisinga ebibeetoolerako mu myaka eyo byekuusa nnyo ku biki bye baalya nze nkubuulira wow munafaliza tuyi ffenna program ekiri emabega w'amawulire katandikirawo tujje nate tukyagenda maaso okuba kyakuweereza zuukusa munno naggala birimu okutiisatiisa naye ng'ate tebirimu temulina kuba nti mutya obulamu bwe businga katujje program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike Impact FM kolimu yafatuliza program ekiri emabega w'amawulire tulina Dr. Galiwango mu studios twogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda nga za bulamu bwaffe olina okubanga munanga okimanya kiwalabye mawulire oba kiwawulidde kyekyo ddala nga bwe kiri oba lwonate ekiri emabega w'ekyo kiwalabye mu mbeera yonna. Yes doctor, wagambye nti nno waliwo ebintu bigenda mu maaso of course sagala kyendebera kino waliwo bannaffe abalunzi oba abalimi ab'enjuki bali mu kuba nti batya bali mu kutya okw'amaanyi ennyo. Ekisooka batya nti nno eddagala erifuuyira ebimera liaffectinga oba likosa enjuki. Then wale yasinza okuba nga ebakwatako ennyo nti enjuki zituuka ekiseera okumeetinga enjuki bageza okuba tezikyasobola kukola ki kuvaako nti enjuki nega nti enjuki enkazi n'enjuki ensajja nti enjuki tezikyazaala bageza okubuuza baki tezikyazaala ebimu ku ebyo baga nti eddagala lino lyezikola ki lyezijja ku bimuli lyezijja ku bibala ku bimera lyebafuuyiza lizikosa nnyo both mu butonde tebanaba kubanga tuyinza okuba tunaba kutunia kweno waffe ezimu zifa endala tezina kuba nti tezikyasobola kuddamu kuzaala mu ggwanga Uganda naye twogere enkwala nasobola kubanga etonnya waliwo kati bakedde okuba nti batabula eddagala bagenda kufuuyira. Kitegeeza ki eri omulimi n'eri munnayuganda? emmere yonna yonna emulisa yeetaaga ebintu nga bisatu. Ngamba emmere emulisa ngamba nga bw'emulisa ebivudde mu kumulisa bye tulya nga bulaba kasooli ebijanjaalo empafu ozimanyi buli kirina ekimuli emmere yonna yonna eyo nga bw'emulisa nga yeetaaga enkwaso zino okusaasaanyizibwa okwetooloola obusekese obutuulako amagi ensigo ziryoke zikolebwe. Yeetaaga ebintu biringa bisatu oba bina. Waliwo kye bayita mu sayansi wa breeding w'okuzaalisa ebimera bakiyita entomofayiri. Ebigambo biringa bibiri naye katukome ku entomo kubanga entomo kibanga kusoma ku biwuka entomology. Kati entomofayiri kitegeeza ekiwuka okutambuza amagi ag'ekimera obugasa bintu bibiri ebiwuka n'ebimera ebiwuka okutambuza amagi g'ekimera. Kaakati kuba kasooli taa kwesitula omusajja kgenda ku kasooli omukazi. Kaakati enkola endala yandibadde kosiya naffe abantu naffe tutambuza amagi tuyambako oluusi mukumanya ne mubutamanya especially okusinga ennyo mu butamanya ndowooza mu kumanya tukikola mu kintu mu kimera kimu vanilla kubanga vanilla mutundula webale that is the right word ab'emukono bakimanyi okutundula vanilla obeera omuwakisa. Engeri endala eri mu mpewo windi etambuza amagi ag'ebimera especially mu mmere
ey'omuddo azin nga bulabanga kasooli kasooli tumubala mu grass family kasooli omuceere omuwemba emmere nayo etambula mu yo kati kitegeeza singa tewabeerawo kutambuzibwa kati ebintu nga ebijanjaalo ze tuyita pulses singa ojjawo ensiri singa ojjawo enjuki tuba twolekedde obutabana bijanjaalo oba mu layini ya kituyita bean family oba bean family mulimu ebijanjaalo byennyini nembeeramu ebigaga obuyindiyindi enkoolimbo wezimanyi abaganda bazirinako olugendo nti oba ogenda kusisinkana oba mukwano gwo nowekona ku nkoolimbo naye buzzi waka I don't know how to that is. So singa ojjawo enjuki mu nsi emmere erimu layini ey'ebijanjaalo kizibu nnyo okuddamu ogirya weewaawo ebiwojjolo nabyo bituyamba mu kutambuza amagi naye tebiri efficient nnyo oba tebiri so much effective nga bolaba enjuki kakati bwetubanga tuzannyidde ku kitonde ekiyitibwa enjuki ebiseera byaffe by'omumaaso biri mu buzibu enjuki ezo kankubulira eddagala 2 erizitawaanya waliwo lino linefuuyire nti enjuki etudde wova okufuuyira by bad chance pozi banga nti chance tebeera mbi by bad luck era kyekimu neekomba ku ddagala eryo enjuki chances are ejja kufa ereme kutuuka gye yavudde ku beesi yaayo singa ebeera erikombyeko eddagala eddala lye tugamba nti si lya bulabe nti enjuki tegenda kufiirawo naye nga ligenda kusaanyawo omuzinga gwonna lyeddagala lyetteeka mu community oba lyetteeka mu nnimiro zaffe especially okukwata ebivu obimanyi yes waliwo n'obuwuka obulala babuyita bu fruit fly baliteeka nnyo ku miyembe ya mu miyembe ne mu nnimiro z'amapaapaali kubanga kukwata buwuka obwo kati fruit fly eyo actually bw'erya bwetyo omuyembe n'ezaala ekola akavunyu era buli olaba envunyu ng'eri mu muyembe ebeera stage y'akawuka ako ka fruit fly. I don't know how we call it in Uganda. Kati eddagala lye baliteeka ku muti gw'omuyembe ne lisikiriza bu fruit fly obusajja kuba jjukira Katonda yakola kangambe kale si bantu naye tunuliranga embwa tunuliranga ente zisobola okuwunyiriza ente oba embwa esaze eri mu mayiro nga namba. Yes. Ente eri oba ziba efulumya ente esaze mu sayansi bakiyita pheromone. Efulumya kabanga kawoowo naye ne kategeeza ezirinaanyeewo nti ndi ready mu lulimi olute oba mu lulimi olulunzi. Kakati n'ebiwuka ebisinga ebikazi bifulumya homoni eyo bagiyita it is a general word pheromone. Kati akawuka konna akasajja gye kali kawunyiriza nti waliwo ekiwuka ekikazi ekininze ne kajja emisinde. Kakati akadagala kano ke bateeka mu bukebe kakola obuwoowo buli ne bujja ne busikiriza obuwuka obulume bwonna ne buyingirawo naye ate buli lwe katuulako bwe kati sisitimu y'obusajja efa nga tekakyasobola kufulumya magi galiki gasobola kuzaaliza kati oyo actually waliwo debate nti is that organic or it is synthetic. In other words, is it an organic control measure of pests or inorganic? It's inorganic. You can't say it's organic kubanga Katonda ine ngejjako ebintu gyebina okuba nti ecosystem gyemanaginga. Waliwo ekitongole kiri Nairobi awo oba nkyogere mukwano gyange ekitongole kiri omulimu gwakyo kutunuulira ngeri ebiwuka gye byeyisaamu mu nsi yonna environment y'ebiwuka. Kati either naye kambasonyiwe Professor Latigo bye yasoma Ogenga Latigo Professor mu kuwakisa ebiwuka n'okutuma embeera zaabyo. Kakati tuddeyo
tuddeyo ku njuki. Enjuki nayo ewunyiriza homoni eyo. Yes. By bad luck singa egenda okumpi n'akagundi yako we baakatadde omanyi ekiddirira. Ekyokubiri, eddagala lino lye tufuuyira mu communities, omanyi buli wofuuyira eddagala ku kimera omusana ne gulyakako, eddagala lyo terisigala nga bwe lyabadde mu kusooka, ligenda lifuukafuuka, likyusa fomu nga bw'ogamba nti otadde sukaali n'omuteeka mu mazzi, sukaali abula naye ate w'omutadde ne wawoomerera. Kakati ne kino bwe kibeera, eddagala lye tufuuyira mu community livaamu ebintu bingi. Ekimu ku byo kutta sisitimu ya njuki nsajja. Kati enjuki ezo ensajja ziba tezikyasobola, ate zitwogeddeko, tetwogedde ku buwuka, twogedde ku bya binene ebibeera rawundi awo, tezikyasobola kuddaabiriza magi gali n'abakyala w'omuzinga gwakola ki, gaba abiise. Kakati eyo ye family planning yaffe y'abantu, nti bye tulidde oba empeke ze tumize zitta sisitimu zaffe ne tubanga nfa okijja bulungi nnyo nga family planning bweyina okubeera. Hano eri nayo opulaningira ekiwuka ng'omuyeyi watuplaningira abakazi b'Abafirika okuba nti tuzaala. Kati twolekedde obuzibu. Actually ekizibu ekyo tekirimu. Actually ate ekinsanyusa kuba nsomye ku reports, bw'ogenda mu USA abalimi baayo balimira ku acres and acres. Large scale. Actually omuntu abanga na kyalo kiramba naye nga obukosa alina tractor yemukolera. Tractor eriko GPS agiragira abagizi genda olime wali. Ate olwokuba nti erina GPS weerime teddawo kuba satellite egigamba walimyewo dda n'okufuuyira toddamu kufuuyirawo. Kakati ekiriwo nti bakozesa amadagala agatali ga butonde. Enjuki ezisinga zaafa. Actually okulunda enjuki mu USA, okulunda enjuki ez'okuwakisa mulimu. Oli agamba nti jangu mpangiseyo emizinga 30 najja nagipositioninga ku faamu yo giwakise ki ebimera bye. Era season bweggwako ngazaayo emizinga gye. Simanyi oba naffe awo twagala okulaga. Yensi bwe tuli katudde munafa atuiza oliko Impact FM radio Mayinja bitiisa ne tulina obbigumira, tulina okuba nti obyogera okkiriza obagaana. Program Behind the News tekuleka kyekimu, tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, wetuli munafa atuiza kyagenda maaso kwa kyakuweereza. Uganda tulina okuba mune tugitaasa naawe n'okuba nga omanyi kigenda maaso wange. Abalimi bakyali beeraliikirivu mu ggwanga Uganda. Bakyali beeraliikirivu. Mukono tulina abalimi abakokoa nobeeraliikirivu nnyo. Kokoa alimu ssente mpitirivu nnyo ebweru. Kokoa alimu ssente. Kabaloole kimwe muwuliriza nammwe. Kabaloole bundi bujjo agenda paka DR Congo wali wonna balima kokoa. Ebweru kokoa wa bbeeyi nga bw'okiwulira. Abalimi baffe basobola okuba nti babonaabona. Ebirime bya biggwawo ki ekigenda mu maaso ku kokoa? Kokoa actually ndoza birimu ku birime ebiri pereniyo. Kyogamba nti ogenda kukirima okinoga emyaka nga 10. Tali nga kasooli nti myezi ba munaku 9 obeera omukungudde. Kasa kikwata bwe kiti. Biki ebiviirako kokoa okuba mu Luganda ye kooko tumita kooko. Bw'otunuulira kati kansonga ku example ng'eyo emmwanyi oba ebitooke. Obulwadde bw'emmwanyi ndoza bwajja mu kusooka obbula oba yali 98-99 ne tubugayalirira mu kaawo. Abamu nga babagamba mutemutema, abalala nga babagamba nti abaaye mwetegereze nnyo ennimiro zammwe temukozesa bigimusa bwe biti. Naye kati ku abalimi abankubiddeko abe bukolooto muwe bukolooto erinnya nsanyuwa ndyerabidde, omulala ng'ali eno bayita baseeta namuganga, byonna biri mukono balima kooko. Kooko oyo okukala asooka kukala nga bolaba nga obuwakatira bw'emmwanyi, obuwakatira obumanyi obutabita byo. Yes. Naye ate nagenda ng'akala nga adda wansi.
in other words nti kiva eri waggulu ne kidda wansi. Obulwadde obusinga okusumbuwa abakooko kale mu luzungu ffe tubiyita zibanga fungal diseases. Nosanga ebikoola nga bitandise nga bulaba ekyuma eki still ng'agenda rusting mu Luganda kyeki okutalagga. Ng'agenda atalagga. Yes. Kati mu kutalagga okwo oba ebikoola ebyo okufuna nga obutalavu bizibikira empanyisiganya y'empewo omukka oguyingira mu kimu kikoola obusirikitwa obwo obukwata omusana fwe tuyita chlorophyll ne bufa. Kati mu kufa kitegeeza ettabi eryo oba ekikola terikyasobola kukola mmere. Mu butakola mmere emmere eri edda wansi ku kimera ne kiddamu ne kitojjera buto, emmere yebeera ekendedde. Kati kitegeeza nti obulwadde bugenda kuyanga budda wansi nti nekkooko ennyini eyandibaddeko ekyo ekibuumumpu kyebabeera bakoze nakyo kigenda nga kikaliramu. Naye ng'obulwadde obwo buva ku ki? Ekisookera ddala tutunuulira ettaka bwe tuba tulimye kokowooyo. Jjukira ettaka lino mubeeramu obuwuka obulungi n'obubi. Ettaka bwe liba nga lirimu katugeze ng'obulwadde obuwuka obwa fungi, as a must ekirwadde kirina okulwala obulwadde ekimera ate naddala ekimera bwe kibeera nga tekirina bugumiikiriza kyetwandiise oba resistance ba tolerance kwe kugumiikiriza nga tekisobodde kugumiikiriza. Ekyokubiri nga ffe naffe abalimi tutambuza obulwadde n'ova ku ttabi eddwadde n'ojja ate n'okwata ku ddala okotambudde nabo mu ngalo. Ekyokusatu kyekuusa ku ngeri gye tuwawaagulira kibayita pruning. Obulwadde obusinga naddala obwo bwa fungi bwekweka mu bifo ebirimu obunnyuukirivu. Kati n'osanga nga kooko waggulu waliyo omutuba waggulu waliyo omuvule gukoze ekisiikirize. Kyokka nga ate ne kooko naye yennyini naye asakaatidde. Weebale, that is the right word, asakaatidde. Kakati obuwuka obwo ne bwekweka muli ne bukola oluzizi. Oluzizi olwo lubeera munda omwo mu sayansi bakiyita microclimate nti ne bubeera nga bwekwese muli kubanga wanyuma okubeera. So nga ate actually ne mu mwanyi bwe kiri nti emwanyi eziri wansi mu miti yes zibeera njimu ne zirwala. Kati kiba tulina kukola ki? Tufeeyo nnyo wano pruning mu Luganda okutemako okusalira emiti. Kuwagulira kusalira emiti. Okusalira emiti. Tusalire emiti ng'empewo eyita mu mangu. Ekyokubiri nga tebisaakaatidde. In other words obutateekawo mbeera eri ekuza obuwuka. Ekyokusatu abalimi tufengayo nnyo okulaba omuti gwenvuddeko ettabi lyenvuddeko teririiko bulwadde nga sinnagenda ku ddala. Ekyo kikulu nnyo. Oluusi n'emiti gikula. Gwetaaga okuvaawo. Besides kuvaawo gyetaaga okuwagulira. Abamu batera okufuuyira. Naye nze kisandi kiwagidde. Actually tulina n'omuze mu Uganda oguzi abantu bafuuyira emmwanyi. Real spraying. Era nze ndabula bannayuganda emmwanyi zammwe bagenda ziboola olunaku lumu. Nga bwe baboola ebi vegetables eziva mu Uganda eziriko eddagala. Bagenda kuboola emmwanyi zaffe. Nekoko ne bagenda kumuboola. Kubanga tumufuuyiramu eddagala. Omuzungu wayisa ekijanjalo kya koko wanti bazita koko wa beans, coffee beans. N'aziyisa bwati mu kyuma kye nga laba mulimu eddagala erisukkiridde bajja zigoba. Wojja munafu atuliza ali ku Impact FM Radio Lwasa Mayinja. Ebyaddala alina amatu awulire. Eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I am sorry. Ono basonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Aku noti 7 noti 5 984 oba noti 7 6 noti 6 7 7 noti 2
Okay, good morning, Mr. Kalimani, Dr. Galiwango. Thanks for educating Ugandans. God bless you always. Omwami Sebwana muwonge subi. Okay, bwati wagambye. Webali kubandi munange kwoli era nga owuliriza. Tufune kusimiza abantu ndowooza ayo tutebe kigenda maaso. Impact FM kwoli. Hela. Wanji Sebo. Nange bwe ntata. Sebo. Sebo. Omusawa kugamba obekayitire olowooza buli omu ajja kukutegeera naye awuliriza nnyo Musumba Kimuli ekyo kimumale kubanga Katonda yaga tubeere bagezigezi ngaba ebyana by'emisota ekyo nga nkimaze tutoba n'abantu n'omugala enkoko gy'oli eya wiiki bbiri olya butwa tukala mukazungu kizifa obasinga mu nsomase za Uganda mu batujanjabira awasinga kati kyogenda n'osaba eddagala n'obagala njagala Germany, Italy, UK oli anyenya mutwe akulabanga walugezigezi n'akufira n'omubuuza abazungu manyi eddagala lye bakozesa gw'olirina gulina India ne China kankomawo n'abalala boogeri emitwe gy'abantu baffe emitwe. Okay, noteza kwa mukama. Impact FM kwoli. Wanji. Hello? Wanji munaffe. Mwebale tuweereza. Webale kuliza nyabo. Nsaba kubuuza Dr. Mzekasere. Ye nyabo. Naye aliwo eddagala lyakola nga liri lye bateeka mu bucupa okutta obuwuka. Okay. Kale. Okay. Impact FM kwoli. Hela. Wanji. Kasero mbaramukiza nnyo Sebo Mulangira Kalema. Naffe betutyo Sebo. Amanya nze Kayitale Francis nsangize n'omukuuma mu ebukakata Sebo. Sebo. Besimanyire mwogero w'abantu babiwulira. Ebbanga nga mwogeredde paavu abantu bandibadde bategeera ekyokukola nti amadagala ago bandibadde oluusi tugasalangako mu kufuuyira. Ne tufuuyirako amadagala agasoboka. Yes. Nekyambadde njagala mutubulenga ku ddagala tugeze nga erifu ly'ennyaanya, erifiira green papers, ffe tuli basajja balimi. Tutegeere nti eddagala lino lisobola okufuuyirwa ne likkira ddala oba n'okuyisa obubi obulamu bw'abantu. Tutegeere n'eritasobola kuyisa bubi bantu. Then ffe tube nga lye tusobola okugenda mu maaso nalyo. Okay. Sebo neeyanza nnyo neeyanzire. Kale. Bebalinye basebo. Kale Sebo. Okay, obaka butuuse bulungi nnyo. Bulungi nnyo nnyini ddala. Onagambye atya Mulangira nze Kibogo Issa omwogezi wa okay, ali ngole mwogezi wa NRM mu ggombolola ly'e Kagulu. Mbuuza ng'oggyeko omulondo. Teriyo bikolo birala bya kiddugavu bireeta maanyi ga kisajja kubanga kati abantu abasinga obungi kye kyafuuka ekirwadde ekinene. Bakitonda butonzi ekirwadde ekyo. There is lack of research. Anyway, this is Africa. Mayaweza message eyo. Naye kati tatubuulidde research of what? Bitwe twogerako abantu of course abadde akkiriza naffe abantu tebanoonyereza bagenda okuba bakola naye aye n'agamba anyway this is Africa. Kitegeeza Africa tetunoonyereze po bwati wagambye. Tusandikira osooke tuddemu abo bannaffe. Omwami Kayitale abadde abuuza ku ndagala lyetuyinza okukozesa okufuuyira. Omukyala asoose baye Kathe. Yes, gya Kathe. Eddagala lyetuyinza okukozesa mu kusikiriza obuwuka bw'ebiwuka. Nti olinayo gwe eddagala. Nedda siririna kyennyinza just kuba ndagira ngeri yakulikolamu. Which I think can be another program. Yes. Then mwami Kibogwe this time tujja biteeka ku curriculum ndowooza ebintu ebyo tudde nga tugera tusomesa abantu eddagala tuyanka odikola nkiwulira muli tuyanka okukola eddagala eryo. Mwami Kibogwe abuuzizza ku baana abatunda kukumanga ku kyalo.
Endagala isooka kulya bulungi. Kulya bulungi. Kukkuta nakwejjako birowoozo. Nze sigenda muwa kirala. Wanga ne bajjajjaabe abayinanga abakazi 10 ebiseera ebyo. Tewalingawo ddagala ebyo. Balyanga bulungi emmere yaabwe yo mu ttaka oba enkungule. Isa Kibogo owulidde. Isa Kibogo owulidde. N'ekirala ddagala bagira anti kyekyo nti nno just weebuuze ekintu kimu. Lwaki obulango bwe musinga okuba nti muwulira? Mu makubo, ku radio, ku TV ez'enjawulo. Bw'amaanyi ga kisajja. Obuuza lwaki? Kireza waliwo ede yatondawo business. Eyo business bagitondawo. Bagitondawo. Bamenye mugenda kulya bubi then babaleetera ebiddagala ebyo. Yes. Embira bwetyo bwetambula. Baweddeyo? Mwami Paul agambye lack of research. Takirambuludde bulungi. Either abadde agamba ffe nti betwogende tetukoze kunoonyereza. Tubaddeko ku video tuba twogera luli nti abantu banoonyereza tujuka tuba twogera ku bulamu bw'abantu abalokole busumba biki bityo nayo kagamba abantu tebanoonyereza. Nayo kagamba nti anyway this is Africa. Nze kyenwanyise nnyo kubanga tosaga nti no mufirika alina okuba nga ali babega yekka tino bazukusa oba tebanoonyereza tubazukuse baire nga bakola ki banoonyereza. So byebyo. Good morning doctor. Okay. Doctor wandiikeyo ku ebitabo. Pastor Bob Gad. Watu bagambi. Wauyu Pastor Bob. Pastor Bob Gad. Pastor Bob Gad asinze message. Pastor Bob Gad. Yeah. Age doctor wandiikeyo ebitabo. Kale. Kino asinzira kitabo ki? Naye nga ate waliwo ekyasooka kye nakuwa ekyalimu basically wangamba mpandike ku kitabo kya kulunda ngoko mu ngeri ennansi. Yes. Oba abantu bakyakirina simanyi. Mukyakirina ekitabo ekyo oba nedda. So atuwe ku mitwe. I think nige ddagala lino oluzawo tuwaliwo ku ddagala. Sometimes ebizo biba biva mu mmwe. Musookuba bisooka okuyamba ensi ne banga so twanguyira. Akatabo k'eddagala saakakuwa. Impact FM. Sebo. Webale kuweereza. Webale kuwuliriza Sebo. Omukulu tumwagadde nnyo. Akasiba ne mufudde ku bantu. Nze nina embizi zange n'entulo tina maanyi gakigambi. Toyina ki? Ayina embizi ze tena. Simanyi oba maanyi ki? Nange sitegedde. Sitegedde mukama atuyambe senga ddamu oba akusindikire ka message tuli kaddamu. Ojja tuddamu tubuulire Gerard Masanda. Hello. Langira kale. Sebo wange. Bamusiza ne dokita watali wange. Weewaawo taata. Yogera ne kiswa ndiye no kamulita matembere. Tanso kuwulira. Ndikiro okunyuma kigezi. Nembeera n'ekibuuzo. Yes Sebo. Waliyo ku nsi endala nga bo tebafuulira. Okay. N'ekyokulala nali mpuliddeeko waliyo ensi yalimu amadagala gagafuuyira biki pulezidenti nakyagabaanira. N'ekyokulala ekinyuma nti eggwanga lifugibwa omukulembeze atalumirirwa abantu be. Yeefaako yekka kubanga President Museveni yasinga okugamba nti abeera awo alumu okuva Uganda. Nze tewalina kyasobola kola kubanga omukulembeze omulala osobola okuyimirira ku bigere byo n'olw'obwetwaze bw'ensi yo n'olw'okuba nti olina omutwe omunene eri abazungu n'oyimirira n'obaanunga ebintu ng'ebyo byebyo. Ekintu ekyo kiruma nnyo buli mbeera gy'olaba eyeetoola mu ggwanga Uganda ebitundu 80 oba ebitundu 85 bikulembelwa Pulezidenti Museveni kubanga buli ekijjasenga tusobola okuyimirira ku bigereyo nga ku pulezidenti n'ogamba no lw'abantu bantu olw'eggwanga ku ly'okufuna obwetwaze kino nkibaanize nganze omukulembeze tulaba abazungu tebanaakola tetuganye ebintu ebirala asobola osigala nga akola kuba wali ebyo tasobola n'owokola otya nga pulezidenti bwakiri ovaako ku ntebe ekyo nkimanyi naye ebintu ebimu wali byosobola osoosowaza n'ogamba nedda kino kijja kumpuliriza ŋŋaanyi naye byonna bupyalinga nga akolera abazungu yeekobaana nabo ensigadde giso. Webale nnyo.
Okay, yekobaana nabo. Ebimu president yekobaana nabazungu ebimu nedde ebimu bimusukkako naye. Webali kimanyino akamanyina mu wa ansemu yokka. Tebintu bino tetubiraba nga bwe tubiraba. Yes. President ebimutomera bingi. Ya. Bingi. Nnyo. Nedde kyewunyisa. Nze naliko mfunye omukisa nengerako ku faamu ya Museveni. Ana faamu engoma. Naliko erwakitula. Nga munamawulire. Yes. Ekyewunyisa ye musajja ali organic. Yani akyogera lunye. Ali organic. Byali ebinebe nasi omuntu ali ebisiike. Tebafuuyira ebyo bamugadi mufuuyira bino bemufuuyira. No. Bugende wabwe mu kyalo n'abantu beeyi abasinga gye bafuuyira. Actually kyenjagala okugamba bano abantu. Museveni simusemberangako. Era ne wesimusembere sijja kulima kubeera bulungi wasijja kulima kola kyogenda mu ggulu. Yes. Naye kyemmanyi nti he's one of the person asinga okufaayo ennyo ku bulamu bwe. Era nga nakyo yandiyagadde abantu bannayuganda bakibeere. Naye ebimu bimuyitirirako. Nti osanga ne minisita we eyandimugambye naye muzeeyi tulekeraawo okuleeta eddagala lino ate minisita nyini yalireeta. Kati ebimu bimuyitirirako. Ate second nabagamba nti ebintu bino birimu n'omusolo. Ate siyagenda n'okugamba nti siyagenda okugamba UNBS. Ubos byonna ebitongole ebyo tinokola ABCD kuba akimanyi kye balina okukola yamanyi baakikola nti weekiri ate ng'oluusi si bwe kiri. President Minister wa byabulamu nti agenda gamdwalira abantu bafa kansa agambe baneemukola kigandu bafa nnyo kansa. Minisita alina okuba ng'akikola ekyo. So omwami oyo Wekamuli yebale he has valid points. Yes. Wanga abuuziza nti ensi zonna waliyo ensinga eri pure organic never. Ensi eno abakyalina boogera ekigambo yin yang. Nti buli kintu kirina opposite yaakyo. Nga bw'olaba nti omusiri waliyo omugezi, omubbi waliyo atabba, omukazi omusajja. Ebintu bino mu nsi yonna gyebiri kati gusalako gy'olaga. Ensi eziringa eziwezeeko ezimu ensi za Europe n'eza UK ziwera kati mpozi ne Brazil kuba Brazil gayeyo kubiri kati mu kuwera. Kuba Brazil yakosebwa nnyo eby'eddagala erifuuyira eyo. Naddala ku birime ebyabwe bya koko n'eki n'emmwanyi. Then ne Saudi Arabia. Kaakati nayo yawera. Naye ng'ate elements ezikola ebitasanyusa mubiri nazo gyeziri. And they also contribute to the national economy. Kati kisinzira eri gwe ogenda sigala ng'ogenda mu kkanisa oba ogenda ng'ebya Katonda ze mbivuddeko kati neetutte. Gwe n'okusalawo. Yeah. Okay. Tulinayo ekibuzi kirala? Freddoza asembayo tuve wano. Impact FM kuwoli munaffe. Hello. Mulangira Kalema. Sebo. Omukulu ayambalidde president. Naye akimanyi president lwakitanywa mwenge. Talya nkoko, tajja butto, tajja sukaali akozesa mbisi gwandiki. Abantu abamu ab'enkiiko bwe boogera ebintu newankubadde temubaagala. Mbawulirize mukupe ebintu ebinaabagasa. Akomyawo. Ebale nnyo. Wangi? Omukulu Kalema. Wangi Sebo. Ate nkomyewo kakati. Mbadde nnyonnyola mbadde ngamba. Ndi mu faamu yange ey'embizzi. Yes Sebo. Mulimu embizzi ennume naye enkazi entunulyatunuly ezituuka n'ekitukuba. Zo tezirinaayo makulu kulugula gundi opozisi yonna. Okay. Kale kifuulise bulungi nnyo. Impact. Sebo Mulangira. Wangi? Nze Catherine nze nkomyewo. Yes. Omukulu oyo obutabo bwagambye nti nabukuwaako kyabulina era bugula ssente mmeka. N'ekirala dokita okoledde bulungi okusaasira pulezidenti biki byayitamu. Okay. Tuyanze ege. Okay. President Museveni akyalina ono yasimbirayo ddala. Wangi? Impact FM. Kwoli? Kwendi mukama yebaze Amina. Mwasuze mutya. Bulungi Sebo, gambo lya Sebo. Ono Lawrence okubeeka wempe. Yes Lawrence. Naye kyenjagala okwebuuzaamu. Gundi zino zebayita simanya ke gundi nga zisusse. Ziriwa? KFC.
anaibulwa buli wakubuuka naddala akatawuni akagenda kakula banange empitirivu naye tetumanyi baganda bafuba tubabuulidde tutya okwewala ebikokoko k'ebyo tetutandikidde bulungi eyo ate gyemunisi bakyala baffe babyagala nyo ebyettanira nnyo naye nze nabigaana okubirya yes era kazibere chipusi sikumbako so ekintu ekyo mwongere nnyo mwongere amaanyi okukyogerako banaye mwongere okutaasa eggwanga naye si bubi webali nnyo mukama batwagalire amina Dr. tumalize program obudde bugenze mukulu wange sekandi akutumidde agambye nti webali kuweereza weewaawo omwami ayogedde ku KFC actually kawempe lwaliro balina KFC zilinganga nnya mu katundu ke kamu gambe wali ekyanja ku mbuzi tula abakyala baffe basinga okubyagala it's okay balye tujja basangayo omwami nabuuzizza ku ddagala eriyamba okwongera amaanyi mu embizi agiraba nnume naye sekibotte tulina tunuulira bintu bingi nnyo okusingira ddala endiisa yayo ebadde etya kubanga amaanyi geekuusa ku birungo ebibadde mu mmere gy'oliisizza simanyi oba nabo tunabakolerayo akatabo omukyalo nabuuzizza ku katabo obutabo bwa bwereere waki bayita knowledge economy naye sinatuuka nnyo especially nga kali soft copy tekali mugundi tekali printed babukubuuzizza oba okyabulina itizoke mbulina ku kompyuta nja kubukuwa okay kali Dr. Sibula abantu ve wano abantu baffe mukama abakuume twagala abantu abalamu butereevu abantu abalamu either mu bakola emirimu mu basumba baffe n'abakulembeze baffe okay kikulu nnyo bweyo program etambudde basembenye banatembere bulungi era mweraba tugenze mulye bulungi mwekuume program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike